kati eno yentambuza y'obulamu bwo mu bintu ebyenjawulo wano mu programu Sumulula. Kale tukwaniriza mu kanyomero ntambuza y'ebyobulamu yeno program Sumulula yakatuweyongako. Good morning and I wish you a blissful week. Ekiri ewammwe kinogola kitokota sikisandikire. Kale kakati nga tutandikawo katono nnyo katwava wano ne tubategeeza ku ceasefire yali egenda mu maaso e Gaza wakati wa Hamas ne Israel. Kale kakati nabana abasajja bannaye. Kale kakati ba hostages basatu nga bakyala nga baggwanga lya Israel bateereddwa kuliko emyaka 31 28 no 24. Kakati nno bano we bateereddwa n'aba Palestine 9 ne bateebwa. Ohegedde akantu ako. Kakati okusinziira ku Hamas bagamba nti ku buli omusibe omu wa Israel anaateebwa ayina aba Palestine 30 balina okuteebwa. Kakati omunaye bano abateereddwa mulimu nga eryato teri balance nze. Kakati ekiriwo ku bateereddwa waliwo yalabiddwako nga yeesibye bandage nga kyekani nga badde bazisalako. So kakati ceasefire process kyagenda mu maaso naye mu time yaddiraawo ate era waliwo olumbo olwadde lukoleddwa. Bano bakedde ne bakola amannya bagaweereze Israel bamanye nti bano betugenda okukola ki okuta ne list nedideyinga okutuuka. Asuka ne bakubayuko. Ne bakubayuko list yatuuse bweti ne bagamba ka status. Ne bannange. So kati ekigenda mu maaso side zeeyo katusuubire nti nno reconciliation ene esobola okubeera ebbanga lyonna lwakubanda ba egos zikyali waggulu. Anti one seems more powerful and all that. Egos waggulu nnyo. However, it looks like ne bano bagezaako banabo kuwoolera. Nti nabo Israel ekibakozeeko. Nga batta ababiri abaabwe owaabwe omu ng'ayikwetingamu abaabwe 100. Wow. Neno bano bali ku bantu ba bulijjo. Wow. Singa bagenda mu government ne beetemaatema ne betta ne beemalawo. Akati awo. Banene ku banene n'abantu ba bulijjo annaye. Awo tukyali. Naye nga lissanyu lyolaba ku baali abawambe nga bazzeemu okulaba ku bantu baabwe. Aba Palestine bazzeeyo mu ggwanga lyabo bazzeeyo gye baagibwa naye nga ebintu byabwe byonna byayonoonebwa. Okay, kale bwe tugendako mu America bannaye Uganda omanyi twajja ne twogera ku kintu ky'e Canada bwe bagamba bagenda lekeraawo okukola ki bakooye by migrants and all that. Ne tubagamba bannaye mwegendereze. There's someone I know, I really know, people don't take the things serious. Yali aŋŋamba muweeyo ku sente ateeke ku account ye because ayagala kugenda Canada. Ne mugamba naye gwe kigenda mu maaso tokiwulira. Lwaki mwagala obbabba sente zammwe ze mukoleredde ze mutoyirinze nazo? People don't care until when nga bamaze omubba. Olutalo luli ku TikTok olw'omwana gwe babba sente walulaba? Agamba nti no bamubba sente. Owa ebintu ebyo kikate nze nno nina kankulageko wano. Nze nina gwe mmanyi. Kati lwakuba ebintu by'abazungu nabyo bikola ki? Bituuka ne bikubuzaabuza neweesonyiwa bwesonyiwa. Waliwo gwe nina yampadde viewers nga yayiseemu baagimuwadde. Anti kati okumuwanga saawa zino, and now that is the challenge. Saawa zino president agenda okulayira kuva yatandika okuba campaigns, he's making it clear takyayagala bagwira. Wano osobola okugenda basobola n'ogikuwa okusinziira ku reasons oba owadde n'otuuka eri kubanga togenda funa papers mu lunaku lumu oba bbiri n'ababadde ebbanga tebanna bafuna mpapula. Ekitegeeza oba oliyo illegally bwoba toyina mpapula okuyingira osobola oyingira. Kakati agenda eri ku programu y'omukulu Kasitalayiro olunaku olwaleero kusooka fulumya. Anafulumya. Ajja fulumya. Naye oli yafulumya mu kisanja kiri ekya 2017.
lwakuba enamba yagisalako kati munyiivu nnyo ate waliwo okusinziira ku research yakolebwa New Times olupapula lw'amawulire ne Ipsos poll bagamba ku lunaku olwa Saturday bapublishing ne bagamba 55% of Americans bali in support of what the president is saying. Of course, ekitegeeza ne neighbor wa asobola okuwaayo omuntu akuli close n'akusuza yennyini n'akukozesa mukamaawo asobola okuwaayo nti toyina mpapula. They are tired. Okugenda tubadde tugenze okukola because man you see abantu tebagenda nze I really feel sorry n'omuntu akuba ekyeyo nti fena twandibadde tugenda mwaga amawanga kuwummulamu kulya ku ssente zaffe kweyagala and all that naye byonna byowulira ebigenda mu maaso ng'omuntu agenze mu mawanga amagwira engeri gye babatreatingamu engeri gye bakolamu si kyebandiyagadde bambi nti obulamu bugaana n'agamba aliwo kaklipu kagayike nadde ndabawo era ku mutimbagano ng'agamba ye after covid yagamba bw'afuluma Uganda talidda. By the time someone says that aba yekyaye mbukafu n'omukisa ofuluma Uganda bwat tadda naye nga lwaki wekomitinga okuva mu nsi yo muzaala omuli famire yo muli abantu bo ekitegeeza omuntu aba amaliridde aba akooye yagamba obwavu bwamuluma n'awulira nga yagaana kwetta n'agenda kati omuntu ongoyo ali ready okukola buli kimu ekyetaagisa okubeera nga abeera mu eri eggwanga kuba jajja akasente. So people abantu ababeera mu nsi z'ebulaya tetubalaba nga nze sibatwala nga abantu who are living their dream. No, they are not. It is obulamu bwabasalirawo bwe butyo bambi. Kubanga naffe abali wano omuntu natuka n'agamba omuntu n'aleka buli kimu mulimu emyaka gyo nga tegirina kugenda ku kyeyo mulimu golaba ate ng'ogamba no ng'olaba nga ate yabadde waddeko nga naye yatambula n'agenda bamese baabo bakomyawo mirambo naye nga ku myaka gye baaliko olaba nga yalina omulimu ku radio olaba alina famire alina omukyala alina abaana byonna n'abireka emabega n'agenda tisiti atobeeyo yebalira n'emyaka naga akankola emyaka gyange 5 non-stop sidda Kampala sikola ki. So it is not easy abagwira side zeeyo kuba ne luli Trump kyalinga kyakolako ekikkakamu yalinga abaalimu munda yasooka n'abalika n'azimba ebisenge naddala ezo ensi abasobola abayita ku borders n'azimba walls ezo abantu baleme kuyingira naye kakati mu kisanja kya Joe Biden abantu bayingidde abantu bakoze buli kimu kati babakooye they are tired nga naye wawulira okooye abo boyita bagwira mu nsi yo nabo babakooye. So kyasookerako ddala badde bagamba bayinza otandikira mu state ya mu Chicago okuraidinga naye bagambye kulokubanga yaliikinze bagenda kyusaamu. And people are worried because bwembanga ndi munna Uganda nga sina mpapula ndi mu America illegally oba Canada ate bwozaala omwana abeera weeri eggwanga. So people are wondering bagenda goba abantu n'abaana baabwe balina obbawula America respecting omusaayi gwe babazaalibweyo abaana batwale mu social services omuzadde odde ku nnyonyi paka wammwe. Now kakati I don't know ate ekyo kiba kigenza on record oba n'okwekweka wagenda kubula and it is very serious. Ekisookera ddala bo bagamba abantu abasinga okubeera abagwira basinga okubeera ba criminals mu ndowooza yaabwe because bagamba tolina kyofiirwa toli weeyonsi literally tolina mutima gulumirirwa bingi ebibaddewo ebyo byonna bo bye baagala okukola ki okkendeeza emisango mingi emisango olaba tulabako bulabi nti olaba America ku mateeka geerina obumenyi bw'amateeka buba buyitirivu. You know why? Because eringa dumping site abantu okuva manga agenjawulo bonna bakuŋŋaaniraawo mateeka erina mangi ate magumu ne n'abantu bangi ate abantu backgrounds ez'enjawulo. Thank you. Omuna Uganda yeeyisa bulala, omuna Kenya bulala, omukongo bulala, omuyindi bulala, buli omu. So bali eyo it is a mixture. So I think Trump ayagala atereeza. So tugenda kulaba ku bintu ebyewuunyisa and bo bagamba bagenda basuwinga but they are ready. Bakimanyi balina okubeera suudi.
naye bali ready. So ebintu ng'ebyo bye bigenda okubeera mu ggwanga lya America and man. So kakati twagala okuwoninga bannayuganda wano bye tutegeera bakankukolera empapulo gye ekituufu nga Simon agambye gyayingira. Kanula amaaso oba si ekyo oli agenda kulyako ssente because amaito olina gy'ojja ne bw'ojja bijja kutabukako. So let us first hold on, let us first relax. Tugira tutoba ne kino ekiri wano ewaffe mpola mpola nga bwe mwetegereze ekiddako. Otherwise, Trump may quickly move to implement his remain in Mexico policy, which during his first term returned about 79 Mexican asylum seekers across the border of Mexico to await his hearings. Atabo boy abazimbako n'ekisenge. Byebyo nno munanga adateekateeka ng'empapula zo. I think byebyo nno abantu ojjukira luli wetwagamba nti kyakalwamu katefuna visa ya America kugundi awo. Ya kyakalubira ddala ng'obukwakulizo bungi nnyo ebyo byonna bali beteekerateekera bino. Singa lwakuba twafuna ne ba travel agent baafuuka bakozi ba ssente. Naye singa bwe kyali kyandibadde kati omuntu nga tannatambula osooka n'ogenda n'omwebuuzako embeera eri etya because nakyo kya season. Sasa nabasinga okwapulayinga muyinza okummibwa. Nga tunagenda nakubafulumya kuba n'essente z'oyonoonera n'obudde. Kati singa bwe tulina ba travel agent abali professional abadde agamba kati saa zino ogira olinda ku mbeera si nnungi. Babeera babaza babanga bali ku exchange rates. Abantu ba exchange batufu abeerako ng'alaba rate eyambuse kati eyambuse etatukyuse ekyandibadde. Advising. Trump has called the 150-year-old constitutional right that says anyone born on US soil is an American citizen ridiculous. Kiri kyamugambye ekyabaana yagana kya kisiru nnyo okubeera buzaalibwa mu America busimayo obeera mu America kuki and vowed to scrap it on day one. But doing that is much more difficult than simply issuing an executive order because a birthright citizenship is explicitly guaranteed by US Constitution. Being the president, ebintu bisobola okukyuka. byonna kituzeeyo ku kintu kimu. Bw'oyogera n'omuntu eyali e Uganda ng'alinnye ennyonyi n'agenda ebweru ng'agenze mu America, perception ye ku ngeri gy'akolamu eba yakiwukira ddala. Nti balina privileges ze batuwa ezituleetera okukolerera eggwanga lyabwe nabo okukola ki ne babeerawo. Kati bwe banaayongera okumyumyulamu, I understand ne wano waliwo problems zaawo. Naye osanga ffe we shall wake up. Yes. Nti tukola nnyo naye ate tufulumya ezifuluma okudda e Kampala zibeera ntono. Naye ate kati bano bwe bakikola ne kijja nga tekiri challenge kijja kwongera okuwa abaddugavu ekirowoozo abali eri nti kitegeeza bano bulijjo be tulimu tebatwagala. Kubanga balina kasimayirako ke bawaaka balowoozesa nti baagala. Kati ne batandika okukompeyalinga ebiri gye baava ne gye bali nga balabira ddala ebibaatuuka. But also it comes back to our government. Abantu babakolere conducive environment. Lwaki obadduka mu ggwanga lyo? So ebyokutereeza wano byo bingi weebiri byetaagisa. Naye kati ate naffe twagenda tweweerayo ddala okuba osanga olinga akompeyalinga buli kimu. N'abali mu Uganda mubeerawo mutya. Nogamba ne gye baakuzaalira. I know. Because man, it's without choices. Kati sayima saa zino ffe tuli ku mutwe kuza abaana ku ssomero. Abantu abamu mawanga gali tabibakwata nako. Akimanyi omwana ajja kuddayo mu February but it's none of their business because bamanya abaana gavumenti ebaweerera. Ffe kati tetukyalya. Osaba kanyama nga bagamba abaana badda ku ssomero. Osaba kina abaana badda ku ssomero. Naye ojjasanga nga n'eri gye bali abaana gye babaweera na biki. Ojjasanga abazadde baabe bafaayo. Omwana singa adde waka n'agamba leero tetwasomye ejja kufuuka konsani ya ssomero ddamba. So tubeerewo tulwanirire eggwanga lyaffe. Naye obuzibu wano buli wawe bati UPE weeri. Ngolooza waki amasomero agali aided direct nga gavumenti egateekamu ssente mabi agayambibwako obuyambi bw'amalungi kubanga alina agasupervisinga. Nakati ffe abazadde abali mu gali ne tutuulanga PTA ne tugamba nti bannange tufuneyo kkoko k'okulya abaana bano basome nga balimu ki. Ne bawa omusajja mumpi bw'ati alina abaana bangi. Omutwalo okutumusanya n'agenda n'aloopa headmaster. Kale ndamusaba byabulamu. Kati eno y'entambuza y'obulamu bwo mu bintu eby'enjawulo wano mu pulogulaamu Sumulula.